Labbayi bakenuzi amanje chigamala mbyenkola nonya wendi konkona zigulirwe nze atalina simbi ntinguliriro kunjuna bwenebuuza kubasingako bantegeeza kiguma ne Bible wekirambika kyomwavukali balina kalitwalibwa omugagga nakagattako kwebyo byalina tukolerera bafuna Mukama wanne tujonyesa okukyuka n'omukozi n'aganyulwako omuntu yo labbayi bakenuzi amanje chigamala mbyenkola nonya wendi konkona zigulirwe nze atalina simbi ntinguliriro kunjuna bwenebuuza kubasingako bantegeeza kiguma ne Bible wekirambika kyomwavukali balina kalitwalibwa omugagga nakagattako kwebyo byalina tukolerera bafuna Mukama wanne tujonyesa okukyuka n'omukozi n'aganyulwako omuntu yo nze atalina simbi ntinguliriro kunjuna bwenebuuza kubasingako bantegeeza kiguma ne Bible wekirambika kyomwavukali balina kalitwalibwa omugagga nakagattako kwebyo byali 20 I Makaiko de Lusa Mr. Gadget Chigunda MC Pekati Ampatako Oblizi Ruja DJ Sando si team akanyuluka enkola ya video zona kulwalero is always intandikira space soko webaza abantu 2019 22 kwa set is the president over record ya freedom se soko webaza abantu bajja bakwagira nona kulwayo tusoke tunule ekyolwali soko webaza abantu bane mbebaza ntwalo mukisago nkebaza muna abafans banga abajjani mumpagira n'amapagirire waka jenaliyo na regions ezenjawulo banange mwebali nnyo Mukama we mwajja abaddizeewo era ndi wano nfumba bipya totudde mulatali vacation twakutuma music obviously kasitama mpagira kitegeeza mpagidera music mani nakongera mu so buli kaseera tolina kuzikiza sina kuzikiza njaga tutunulire nga sinayita Mukama wange ali side eno tuli kuki tufumba kyekipya abantu kyebalindira kyebagenda okubanga bala ku screen zaabwe just bafuna hint behind the scene tufumba ki tuna a song tuna kayimba n'omwami oyo kayimba ka message tudeko mu lab atini tugere passing message eri abantu bafans baffe tuna platform so twagala tukose platform enate okubuulirira obano eggwanga eberiwo so tuina kayimba kano message basically eri ku muntu owawansi omuntu anyigirizibwa mu mbeera enjawulo ku mirimu mu bulamu bwa bulijjo so tekali political. It's not political, but inspirational, positive exactly, song. Positive song, inspirational song. No kubulira nga bengamento lumu ebintu ebibawo kasita muchogerako basically wabawo akiraba obalulaba olimba banawuliriza nagamba this is not right. Nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu musanvu noti 5 7 oba ku WhatsApp noti 7 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga nsabo buze kubatula bana baje kumire kuna amanyi katani amanya mpitubalo na kola boti Deriki msaja agende no iso gamba abalabira bukede TV Star TV and Sebo njaka tutunule katini mu amanya gogede ofuna otya spice dano kukola na yule kuba yakava mu concert ali busy kitegeeza ali aina busy schedule eyo okuwa abantu be ekipya so omufuna otya obo mu connecting otya naye spice dano yasanga bimba mu studio na mazo studio ki wanisi Sementi production ngolukoze before nga tuyagala muntu obongo already na alita idea ani alita idea mukasera ko saina kirowoozo oba munabamu muntu nayo so spice mu bantu bonna ozowa abantu lasi ozokusiza muganda wange Rage Kampala batite manyi though abaddewo mu system ne business abaddewo lwaki kitone kito kino lwaki of all songs zosanga mu studio ezenjawulo zogendamu lwaki omuvubuka ono muto
mubona basically nza kayimba kanyumira nga wagamye nasanga luyimba nalimva recordinga nyimba zange wane simu kati laba tuvaawo nga na playing akayimba ndowooza naye nga kamunyumira nakomawo mu studio ngamba which song is that banange natula nempuliza akayimba kukankwatiko so touching ne mugane simu akayimba kanangamba muyimbi bupya ate bakabilizinga nana by that nga what nemugana I wish we can do the song together because I feel it's a kind of message yeah, I'd love to pass out to my fans and have an opportunity. So nangamba I'll talk to the artist and the manager. So they were happy about the idea. Spice akayimba kano kakabika inspiration ngali so touching ne style yanja okuyoza okola. Yes. Goloza aba fan but reception akayimba kano will it be good to the fans? It has been good already because twaka releasing and tukola promo video with the triplets. So it's been like perceived so well. Okay. Ela tuva tukoze official video because people love the song. Nze nkubuli yolimba akasera kena kola live video and playing the song. Everyone was like, please send me that song. Okay. Apparently when you check the views on YouTube, I think it's just a promo video. Winner views ninji. Okay. People love the song. So Muganda wange. Nga tunakola kayimba ne Spice oyina enyembe endala. Sayina. So oluyimba olusose ate osose na Spice dana. Abayimbi nga soso kola oluyimba atira okufuna obuzibu okuzzaako. Enteekateeka y'okuzzaako mu mazina Spice dana eri etya? Teka izo nyimba. Oyinawo kasinga akalanga Spice kali sanga nga wadde si Spice omuntu omulala kayinza okunyumirwa nga ekirungo ekiri mu kano. Buyimba bungi. Nga bumeka bw'olinawo? Buyimba si kyangu kugamba nti bulinga bwe buti naye buli ku line kati. Bulinga mukaaga. Ani alonda akola video? Je tuleddwe tubasanze site ani asala Spice gwe abo mukulu ne yasaze. Twatula ne tumanya managers baffe. Batula ne balaba banya bayinza. Nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okola ebikabya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 5 771 oba ku WhatsApp noti 777 ye namba ya WhatsApp okumanya se abalabayi bakenuzi amanje kigamalambye nkola nonya wendi konkona zigulirwe nza atalina simbi ntinguliriro kunjuna bwenebuza kubasingako bantegeeza kigumane Bible wekirambika kyomwavukali balina kalitwalibwa omugagga nakagattako kwebyo byalina tukolerera bafuna mukama wande tujonyesa okukyuka n'omukozi naganyulwako omuntu yozi amanyi ekigamalambye nkola noonya wendikonkona zigulirwe nze atalina simbi ntingulirira okunjuna bwe nebuuza kubasingako bantegeeza kigumane Bible wekirambika kyomwavukali balina kalitwalibwa omugagga nakagattako kwebyo byalina tukolerera bafuna mukama wande tujonyesa okukyuka n'omukozi naganyulwako omuntu yoze naya nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okola ebikabya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 5 777 oba ku WhatsApp noti 777 85 ye namba ya WhatsApp okumanya